looni za mirundi ebiri nina looni mu Mother Bank kati ate n'abo abakisesi banteekako looni sigalirawo nsigala sifunye yadde sirina kyenina naye ate banjagala ku ssomero kati ffe tukole ki bannange atwekyaye batuyambe. Abasomesa b'amasomero ga primary mu district y'e Mukono abali mu 150 bakedde kugumba ku kitebe kya district eno nga baagala abakulu babannyonnyola lwaki buli mwezi basala ensimbi ku misaala gyabwe nga tebasose kubannyonnyola wa ssente zino gye ziraga. Looni za mirundi ebiri nina looni mu Mother Bank kati ate n'abo abakisesi banteekako looni sigalirawo nsigala sifunye yadde sirina kyenina naye ate banjagala ku ssomero kati ffe tukole ki bannange atwekyaye batuyambe. Yes, bakodi tusobola okulabika nga tusobola okulabika nga tusomesa bulungi kubanga bebatwala ssente ate ne bateekako koodi misaala gyaffe. Abasomesa bano bakiranga beecwacwana nga baagala bamanye yawa banka ya Access Microfinance olukusa olw'okubawa looni ya bukadde 5 buli omu nga tebamanyi. Buli musomesa bamutaddeko bamwewoleddeko obukadde 5 ku akawunti n'okweyongerayo ne gwe beewozeeko obukadde 5 abantu ba Access babbi ozayo obukadde 18 naye obulumi bwaffe buli awo. Abaana ba secondary bali waka batudde netujja baze waka ku masomero ge tusomesezaamu abaana bali ku masomero babagobadde bali waka tetulina kyakola tukole ki bannange. Bagamba nti buli mwezi emisala gyabwe emitono bagitema kyokka nga tebabasabangako looni zaabwe nga basaba bakakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi okuvaayo kayingire mu nsonga eno. We don't have anywhere to run. State Minister Mama Nabanja banaye tunula mu nsonga eyo. We are bad off. Twekyaye tugenda kutandika okweta kunywa butwa n'abaana ku masomero tetujja kubasomesa nga tetulina kyetujja. Omubaka wa Mukono Mambuka Abdallah Kiwanuka agamba nti abakulu mu disitulikiti bamanye ensonga eno kubanga mu mateeka balina okuliza ebitongole byola ensimbi okukola ogwabyo okuwola abakozi aba disitulikiti. Nampala abakozi mu disitulikiti eno Elizabeth Namanda atugambye nti abasomesa bano bandibanga baferebwa kyokka abagumiza nti ensonga eno yakugonjolwa. Twasose kusisikana aba Access bo bagamba ssente ngeri gye bazikozesa balina okuzituddiza tujja genda nga tuzibasalako okumala ekiseera ate bo abasomesa bagamba nti ssente mwazituwa mu bukyamu. So kati kyetwasazeewo abasomesa tugenda twafunyeyo abakulembeze baabwe nga 2 tujja ogera nabo mu kitongole ekyo ekya Access twongere okwekenneenya ensonga olabe engeri gye bayinza okuyambibwamu. Kaweesa Po yakusakidde eggulire lino ku Rakes TV Agalero.